olubereberye Ssuula 25 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula, n'amuzaalira Zikulani, Yokusaani, Medani, Midiyaani, Isubaaki ne Suwa. Yokusaani n'azaala Seeba ne Dedani. N'abaana ba Dedani abasajja baali Asulimu, Letusimu ne Lewumimu. N'abaana ba Midiyaani abasajja baali Efa, Efali, Kanoki, Abida ne Eruba. Ibulayimu n'awa Isaaka byonna bye yalina, naye abaana b'abalenzi abalala n'abawa ebirabo. N'abasindika okuva awali omwana we Isaaka, bwe yali ng'akyali mulamu, bagende mu nsi ey'obuvanjuba mu Kanani. Ibulayimu n'awangaala emyaka 175. Ibulayimu n'afa nga mukadde nnyo, n'aziikibwa ku butaka bwe. Isaaka ne Isimayiri batabani be ne bamuziika mu mpuku eri e Makupeera mu lusuku lwa Efuloni omwana wa Zokali Omukiiti okwolekera Mamule. Olusozi olwo abaana ba Kesi lwe baaguza Ibulayimu okuziikamu Saala mukazi we, era naye mwe baamuziika. Awo olwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana we omukisa. Isaaka n'atuulanga ebbeeri lya Kayiro. Abaana ba Isimayiri omwana wa Ibulayimu, Agali Omumisiri omuzaana wa Saala gwe yazaalira Ibulayimu be bano nga bwe baddiŋŋanwako. Omubereberye we ye Nebayoosi, ne kuddako Kedali, Abubeeri, Midusaamu, Misuma, Duuma, Massa, Kadadi, Teema, Yetuli, Nafisi ne Kedemu. Abo be baana ba Isimayiri, bajjajja b'ebika 12, era amannya gaabwe gaatuumibwa ebyalo byabwe n'ebifo mwe baazimba eweema zaabwe. Isimayiri n'afa ng'awangadde emyaka 137, n'aziikibwa awali abantu be. Abaana ba Isimayiri ne batuula okuva e Kavira okutuuka e Suuli, okwolekera Misiri n'okugenda e Bwasuli, nga beesudde ku baana ba Ibulayimu abalala. Bano be baana ba Isaaka omwana wa Ibulayimu. Isaaka yali awezezza emyaka 4 bwe yawasa Lebbeeka, omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Paladanamu. Labbaani ye yali mwannyina Lebbeeka. Isaaka ne yeegayiririra Mukama mukazi we, kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe ne Lebbeeka mukazi we n'aba olubuto. Abaana ne bawakanira mu ndaaye, n'ayogera nti, bwe kiri bwe kityo kye nnava mbeera omulamu kiki? N'agenda okubuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti, amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Awo ennaku bwe zaatuukirira okuzaala, laba ne baba abalongo mu lubuto lwe. N'omubereberye n'avaamu nga mumyufu, omubiri gwe gwonna nga gufaanana ng'ekyambalo eky'ebyoya, ne bamutuuma erinnya Esawu. Muganda we n'amuddirira n'avaamu, omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo. Era Isaaka yali awezezza emyaka 60 mukazi we bwe yabazaala. Abalenzi ne bakula, Esawu n'abanga omuyizzi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko, ne Yakobo yali musajja muteefu eyatuulanga mu weema. Era Isaaka n'ayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyiggo gwe, ne Lebbeeka n'ayagala Yakobo. Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko, ng'akooye nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti, ndiisa nkwegayiridde omugoyo gw'omumyufu, kubanga sirina maanyi. Kyebava bamuyita Edomu. Yakobo n'ayogera nti, nguza leero eby'obukulu bwo. Esawu n'agamba nti, laba, mbulako katono okufa, n'ebyobukulu biringasa bitya. Yakobo n'amugamba nti, ndayirira leero. N'amulayirira. Esawu n'aguza Yakobo ebyobukulu bwe. Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo ogw'ebijanjaalo, n'alya n'anywa n'agolokoka n'agenda. Bw'atyo Esawu n'anyooma ebyobukulu bwe.